Abalabi baffe abalungi nze MUSAWOJOWE n'olwaleero nkomyewo nga twongera ku styles zaffe. Twakoma ku part 2, part 3. This is part 4. Tugenda continuinga neno journey paka jenaggwera Mukama Katonda yalimanya kyalituwa. Gwaziraba likinga, commentinga, sharing. Tugambe ki kyoyagala muli kyowulira kye tuba tuzzaako. Tujja kuba nga tukireeta. Of course we tag you. Obeere ng'olaba ki? Request yo. Ayinza ogamba muno twepiiki. Tujja kuyita tukuteeke mu kamera tugambe kikole. Bw'oba omanyi tosobola kukola kintu togeza n'okikomentingawo nti musawo muzzeeko kino. Mabirizi Herbal Products Limited. Tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order. Musawo zaako kino nga gw'omanyi tuba tukutadde mu kamera nitukuleeta nitugamba kikole. Tokisobola kyesonyiwe. Nammwe abatucriticizinga noga naye biki mutwesonyiwe. Temuba mukola mulayikinge na kujjagula products zaffe. Okitegeera. Abalaga ku style ez'omukyalo omugazi. Butya bwazina bba oba butya bwe bakuzina omwami n'abeera ng'akola ki ng'akuwulira ng'akufiiringa n'agamba at least kyendidde ki masha Allah weewaawo n'embalaga ku style omwami z'akola ki zazina muddeyo mulukole review styles bye ziri awo wansi wammanga mubeere nga mukola ki muzeetegereza mulabe. Olwaleero ndeese style mumanyi abaami bano bazina oba babazina ebiseera ebisinga abaami bano bafuna mangu ebbugumu ne batuuka ku ntikko ng'omukyala tannaba. Twabayigiriza okukola romance omukyala okutuuka mangu ku ntikko ne tubabulira n'ebbanga ki at least dakiika meka z'oba okola ku romance omukyala okubanga olaba nti mugenda kumalira ku peesi yetya yemu. Naye waliyo abakyala abamu ng'oli mugazi amazzi matono romance tezze omwami kale n'agiragina n'amala mangu naye ng'ate amaze naye nga takoze eki tanyumiddwa. Olwaleero ngenda kubalaga style eza bbiri zoyinza like okubeera mukazannyo n'omwagalwawo nakuzina nemwezina nawulira nga weewaawo masha Allah nga nyumiddwa nga ne bwe kiba kyapa agenda kikuwa. Omwami ng'ayingidde obusenge obwo nakuzina bulungi ng'omumimye bulungi nabagamba abatamima wano tulina taintaining mujje tufunze ku ngulu ne munda. Eddagala weeriri jangu tufunze ku ngulu ne munda atalina mazzi bino byesonyiwe tebigenda kukunyumira. Jangu tukwe Ogasport, jangu tukwe amazzi agatandika, jangu tukwe gamuseereza mana. Amazzi gabika bisatu gonna tukola ki tugalina. Mubeere nga mujja mweyunire products zaffe musobole okunyumirwa ekisenge kyammwe musobole okufuna ebyo bye mukola ki bye mutafunangako. Jangu omukyala do it once, surprise him naye ajja kukuwa kyobadde tokola ki kyobadde tosuubira. Muve ku byogamba muno aho yonna mumanyira za kameeza zaleka pause. Sometimes be crazy in bed. Omwami wo ajja kunyumirwa ojja kumwagazisa okudda ewaka mu budde. Ojja kumwagazisa okuwa buli kimu ng'omutima gwe nagwo okola kimu ogutwalidde nga bali bannakankaka abatunda obutogo mu katale alaba balabe. Okitegeera nga gwe buli kimu kye nga omumala. Mugamba nnyo mbuno abasajja tebamatira naye maidi yakambabuulire abasajja bamatira. Omusajja bw'oba omwadde bulungi naalya nakkuta these men bamatira. Ne mujagamba ne w'omuwana alya wano era agenda naalya obumpwankinkwa kyebbali era olaba oli wasikati simanyi nga bapangisa ziro biki abatakutuuse bulungi abatatuuse mu busenge bulungi bonna butuukamu kola ki kufuna kawoomereza akasembayo kali kola ki kubeera ng'akola ki ng'amala okubeera ng'ekintu akikuta bulungi. N'omwami ali eyo beera mugezigezi naawe beera mugezigezi tobeera muntu omusirusiru ali awo atategererako ddala kozesa na bwongo obwo. Bw'oba omanyi olina smart wire ntono jangu tukole enlargement jangu increasing size. Okitegeera obeere ng'omwana w'abandi bw'omukwatako akuwulira nti baby yono
muve mu kubapangisiza mubateeka mu bikomera ate abamamatiza ne babeera nga bebana abavuga boda bebana ababaguza ennyama ya butcher. Be a man of yourself. Nga ne mu kisenge kyotuukiridde nga yegwegwe. Wano tukola enlargement na kibagamba. Wano tulina eddagala eryongeza amaanyi bw'oba omala mangu. Eddagala weeriri. Muve mu bintu by'okwekwasa muno mbadde ne stress, that's why it happened. No. Jangu otwala akadagala ka extra. Kagenda kuyamba okola mu kisaawe and kakuwa permanent result. Bw'oba omanya olina mu infection, jangu wejjanjabe before meeting her. Omanye buno ogenda mu meeting naye ogenda muwa that perfect service. Okitegeera. Kakati tuntunule tulabe engeri gy'oyinza okukola. Omwami olina okubeera after romancing her bulungi nnyo ng'omaze omuwa romance eyo yennyini emala. Olina okubeera omukkakkamu. Obwongo buno bwonna nabagamba mugenda mukazanya eby'emirimu mugyerabire. Obwongo bwonna bubeerewa ku kintu ky'ogenda okukola. Bubeere wano ng'omuntu ono tomutya gw'oli naye nga naye takutya, buli omu abeere open eri munne. Asobola okubeera nga yeebasa wano bw'ati naye n'ojja n'omwebakako bw'oti. You know? Then bw'omala okuteekayo mutaka omunda ng'ojoininga amagulu gano. Mumanya ekintu kye bayita slow but sure. N'obeera ng'oli kuno mpola ng'otwala. Naye nga mpola omanyi that moment ng'amagulu tagagaziza nga tena okoze ki? Ogagasse. Naye ng'oli kuno bw'oti ng'omutwala mpola sigenda balaga ngeri gyakutwalamu. Naye leero sigenda gibalaga. Naye muli bantu bakulu mugitegedde. Ng'ogenda mpola ye okitegeera. Tokaka genda mpola. Ng'obwongo bwo busetolinze buli ku ekyo. Mu butuufu ogenda kugenda ebuziba obusenge bonna obuyingiremu otuuke eri ewakubabala eri ng'owulira kakuli eno mu nkoona ng'owulira ddala obuwoomi bwonna okola ki obulina. Ebiseera ebisinga akantu ako kayamba ne ku bakyala okola ki okumala. Abamu tebamala ne babalimba muno bamala naye kukakasa bwe mubeera ku sitayiro eyo n'olwawo ne mumala ebbanga nga mugikola ogenda okuvayo mutaka nga n'omukyala gakola ki bw'aba alina ganene ameerwa agali nnomo ng'era ogalaba gajjirako nga mayitirivu. Bw'aba alina ganene agakola ki agasammuka. Abamu tebaagala munene obucapali era ogalaba nga gakola ki nga gaflowinga. Eyo gundi paati enyuma nyonyo omukyala ali eyo obadde togikolangako gikolera omwami wo nkukakaza ajja kola ki ajja kusiima. Then style endala eno olaba okugulu kuno okukwe okuteeka wano eno then kuno no like you cross legs. Okukwe n'okuteeka eno okukwe ne kudda n'okwewa wakati n'omala n'odda wano eno bw'oti. Kati osobola okukozesa guno omukono gwo n'ogumukwata wano guno n'ogukwata eno mu mutwe n'obeera ng'omweweta n'oliira guno baluyita ludda lumu. N'oliira ludda lumu okitegeera. Era ogenda mpola. Bino ebintu si za kutwala zimangweno. Wano si wabatwalira ziri embize mugamba. Wano njagala mubeere slow but sure. Okitegeera. Nga mulina obudde bwammwe si bye bino ebyokupakukira mu nsiko. Zino ze style ze mbagamba si ze bezinira mu nsiko. Okitegeera. Zino zammwe nga mulina obudde bwammwe. Ogenda slow bulungi nyonyo bw'oti. Kati okwagala ng'okukyusa kuba okugulu kuno kusobola okukoowa ate mmekinge shuwa musimba obukokola. Temumenya abaana b'abandi. Oba naye tomuteeka musajja w'abandi tomuteekako ekibuto ky'abasinga mwagejja embuto. Mujja wano tusale n'omugejjo. Mwagejja embuto mwenna zibasuseeko mugenda kumenya abaana b'abandi. Kati waliwo neno style bweti. Abanene nnyo buyinza obutagisobola. Naye pata n'omu abanga munene ng'omulala mutono esobola okusoboka. Kakati like nga wali ovuddewo osobola okukyusaamu nga kuli okugulu kukoye. Kati okubadde kukoye nnyo okwebase okukwata n'okuzza waggulu bw'oti n'okweteeka wano bw'oti kunene omukono n'akuyambako n'asika guno nawe n'ojja n'okwata wano bw'oti n'obeera nga weepimirako otwala mpola. Nabagambye sigenda leero balaga ngeri yakola ki yakutwalamu naye ogenda nga otwala mpola. Kambabulire engeri gy'otwalamu ebbanga ly'omala ng'oli awo mu kazannyo bw'omwewetako munno bw'omukwatako eno okitegeera nga bwe musikina. Banaye kambabulire teri kazannyo katama ng'abantu basirise ng'olinga ali ku mulambo bitama. Ate abakazi kambabulire gye buva ne gye bwenkana basajjamu abandaba. Omukazi anyumirwa nnyo okulira ku ddoboozi ly'omusajja ng'amuzina. Eddoboozi ly'omusajja lirina engeri gye tutuzzaamu amaanyi n'owulira nga
ng'ogenda nakumala abadde tali wa kumala mangu ku ssaawa eyo n'owulira nga otuuse ne ku ntikko ogenda kukola kikumala olw'ensonga naye akifiiringa ate bannaye twagala nnyo okuwulira bwe muwulira singa mukimanyi singa mwongerera ddala okusikina mu buliri naawe omukyala ali eyo toyogera kyotafiiringa bw'oba owulira nga tannakutuuka mugambe beebu yongeramu okitegeera yongeramu bw'owulira nga wakoona weewo buvaayo tubuyite buki buvunza ng'owulira obuvunza abukoona buvaayo mugambe okitegeera make sure nti mwogera ebiri real muleke kubawana buwanya ate kukola ki kubasudiya busudiya yogera ekintu nga kiri real nga kivira ddala ku ntobo y'omutima gwo nga kyennyini ky'ofiiringa nze sigenda kugamba ki ky'obeera ofiiringa naye gwe kyennyini ky'oba ofiiringa kwesawa ky'oba okola ki ky'oba omugamba nze MUSAWOJOWE mbagala nnyo mwebale kutuwagira abaze ne mutuwagira atannajja tusangibwa Mulago ku 2 okulinaana kyaki ya Kakande tulina eddagala ly'amazzi ebika 3 amazzi gamuseereza mmana amazzi agasooka agatandika okuyingiza omukira nega ogaskwatagana agasammuka omwami alina small size jangu tukole enlargement omwami alwala infection mujje tujjanjabe abakyala mujje tujjanjabe akawago mujje tujjanjabe candida infection UTI zonna tuzikolako omwami ng'olina amaanyi matono jangu mukwano twejjanjabe tubeere nga tukola ki tutereera twezza ku ntikko size weeri amaanyi weegali okwekilinzinga kwonna weekuli omukyala ali eyo nga weetaaga ekizigo kyembamanya tulina buli kimu kyonna omukyala yenna full package kyeweetaaga musenge senga ebitadde ne ku offer biri ku offer essaawa zino jangu n'emitwalo 10 tukwe bedroom products 6 ali eyo waliwo enkumbi waliwo akatiti waliwo ekizigo waliwo mufunza waliwo sweetener super lock omukyala ali eyo nga weetaaga okulokinga omuntu oyo abeera owonga omulabako ng'ekifaananyi jangu okefunire n'omwami ali eyo bagaana byokola biki jangu wano gweyogera bugozi nti MUSAWOJOWE kyekino tugenda batukikolerako ensonga ezo zibeere nga zitambula bulungi ennamba eri 07067474 nsangibwa Mulago ku 2 nga ku kyaki ya Kakande ku kidda Kalere mubeere bulungi mweraba